Ndagiro Esther tukolera wamu ne Edu yabeera ku kamera abasituminga live tubagala nnyo katweyongere n'emboozi ya mwami Ssozi Joram. Kati tutuuse Rwanda. Rwanda tutuuseeyo olulimi wali olutegeera bulungi Olunyarwanda. Ebisoomozo tutandikira ku bisoomozo nga ntuuseeyo olulimi nali sirutegeera. Kati anyway nagenda ndimu okwerimba mbu nsobola okuluwulira. Lwaki? Kubanga Abanyarwanda ababeeranga kuno be twabeeranga nabo abasinga obungi waliwo Olunyarwanda lwe baayogeranga. Kati osobola okutegeera mu kye boogera. Abaakuno manyi bwe baafubutuka eri abasinga obungi bwe baatuuka kuno ate beerabira Olunyarwanda. Kati ne batandika okuyiyaawo ekintu ekirala ekiri wakati w'Olunyarwanda n'Oluganda. Kati ffe Abaganda nga be boogera tuwulira. Kati nange nga basobola naye nga ebingi obiwulira. Kati mu mbeera eyo nagenda e Rwanda nga neerimba mbu ndutegeera okusinziira ku luli lwe nawuliranga ewaffe. Ngenda okutuuka e Rwanda nga Olunyarwanda olwogerwa e Rwanda lulala si luli lwe namanya mu kyalo kyewaffe. Wali ogenze naye ye yali alutegeera n'akatono fembi nga tuli awo. Naye eky'omukisa omulungi ndi nga bwe nakugambye nti bangi ku batandika kwaye baali baafubutuka eno nga badzeyo ewaabwe. Tugenda okutuukayo nga abasinga obungi Oluganda balutegeera. Baava eno nga boogera Luganda. Twekoyeza ki katwogere Oluganda lwaffe. Ate eky'omukisa omulungi nti ng'ogyeko okubeera nti baali bamanyi Oluganda naki naye nga bangi kuba mbamanyi n'okubamanya nga nali twabeeranga wamu. Wali wavuuka abaabeeranga Mengo Kisenyi ne Kaleerwe ezo kanisa bbiri zaalinga za Luganda. Kale ebiseera bingi twasisinkananga. Ngenda okutuuka e Kigali nga bendabako konze kiwedde. Nga tutandikira awo bwe twogera Oluganda lwaffe bwe bavuunulira abatategedde Luganda n'abali bwe boogera Olunyarwanda lwabwe batuvuunulira. By and by nengenda nga ntandika okuwuliramu. Awaka we nali mbeera e Kigali waliwo omwana wa myaka 4. Kati omwana we w'emyaka 4 bakadde be nga bavaawo ne bagenda okukola nga gwe nsigalawo naye. Ye tamanyi Luganda nze simanyi Lunyarwanda naye ate nga tulina okubeera tulina okwogera tulina okunyumya. Omwana oli ye yanjigiriza Olunyarwanda kubanga kyankakatangako tulina okwogera n'omwana. Nayogera mu Luganda tajja biwulira ate nange byayogera mu Lunyarwanda sijja. Abaana abato balungi nti takuganya kukola nsobi. Bw'akugamba ekintu ekigambo n'okyogera mu nsobi akugamba nedda si kye bakyogera bwe bati. So nga abantu abakulu bw'okyogera n'okiteekamu ebitego agamba ekaliggweramu eyo. Omwana omuto takuganya paka ng'okitereezezza. Bwe ntyo omwana bw'atyo bwe yannyamba. Kati oggyeko olulimi challenge ki oba bisomooza ki ebirala byewasanga ng'otuuseeyo? Ebisomooza ebirala bye nasanga of course ensi mpya abantu bapya ate we twagendererayo ebiseera ebyo 97 nga ensi tennaba kuba na security bulungi. Abazigu bakyakaalakaala bakyagira ne baba ebyo byonna byali bisoomooza. Ekisoomooza ekirala ekyali ekinene ennyo gwe mukono ogutambulirwako ku luguudo oba oguvugirwako emmotoka. Ekyo kyansoomooza nnyo kubanga anti bo bakozesa gwa ddyo. Tolaba nti ffe wano keep left ate beeri keep right. Kati ebiseera bingi nabanga atudde mu mmotoka nendabanga uno atutwala mu mmotoka agenda kutomeregana n'emmotoka endala. Namalanga kugiyitako nendyoka nzijukira nti kozi ino keep right. Ekyo kyansoomooza nnyo. Ebisoomooza ebirala nti bwe nagendayo nali sigenze
abantu bangi bava mu nsi emu okugenda mu ndala ng'ekimututteyo kukola mulimu okufuna ensimbi naye ekisoomoozo ekirala mu buweereza bwe simanyi bwe bunaatandikira nawe kwegamba bwe simanyi future yaabwe efaanana etya biki bye naasangayo ndifuna akalimu kenkola ng'ogyeko obuweereza buno ndifuna akalimu kenkola akampa ensimbi byali bisoomooza binene nnyo naye mu byonna nali musanyufu ate nalina essuubi waliwo ekigambo ekigamba nti tubaawo lwa ssuubi ebintu bingi oba tomanyi gye biraga naye essuubi lyo nga likugamba byonna gye biraga nja kugendayo kati okubeera kwange mu Rwanda nali simanyi gye kulaga simanyi kulituukawa naye ng'essuubi ligamba nti okubeerawo kwange nja kubeerawo paka Mukama gyanandaza kalwe lugendo olwo emyaka kati giri 20 97 emyaka 20 mwegi kati watuukirayo ambassadors eno yali eyinayo ko kubuyimba oba just bali bagitandisewo obutandisi nga tebanatandika na kuyimba yali eyinayo obuyimba yali eyinayo ennyimba yali emaze okulikodinga audio cassette ebiseera ebyo zaabanga cassette si CD naye zaabanga cassette ensi ekyuka naye okufaananako ne kwaya nnyingi ez'ebiseera ebyo n'ebiseera ebyali biyiseeko emabega nti emirundi mingi nti abantu bwe beekuŋŋaanyanga okutandika kwaya omusingi gwabwe gwatandikiranga ku nnyimba za kwaya ndala ze bawulira awalala era n'ambassadors tekyali kyanjawulo era batandika omusingi gwatandikira ku nnyimba ezawalala olwo batandikiranga ku kwaya kinyimba za kwaya ki waaliwo eza Jerusalem Pipers kati bo nga bazikyusa mu Lunyarwanda waaliwo eza Golden Gate zaalimu nnyo ndowooza waaliwo Joyous entonotono waaliwo eza Echoes of Light ogimanyi eyekatikamu waaliwo ndowooza neza Garden Harvesters Mengo Kisenyi ezo kwe bazimbiranga n'obwabwe obutontono ne bateekamu n'obwabwe nga bwobwo ne batandika ne bazimba kati awo tujoyininze bulungi tujoyininze ntuuseeyo ntandise okuyiya ennyimba njiya mu Luganda lindako ntandise oyiya ennyimba ate wagenda okuba nnanga kwegamba kali ka added advantage ako kuba ennanga okuba abantu bangi bamanyira ne bwe nali e Rwanda eri abantu bangi nga bamanyiddemu mu kukuba nnanga naye okukuba ennanga kuno kwajja luvannyuma ekikulu omusingi gwange ndi muyimbi ate omuyiiya kati ntuuseeyo ntandise okuyiiya ennyimba zange mu Luganda omuntu omulala bw'akyusa mu Lunyarwanda okusookedde kayimba kikojjukira obulungi akayimba ke nasookerako olowooza nti ne vidiyo yaayo tuyinza okugifuna akayimba ke nasookerako vidiyo yaako tojja gifuna kubanga teriiwo tekakolerwanga vidiyo era temukamanyi kagamba songa audio yaako weeri naye tekakyaka kagamba nti abaana b'Uwiteka bakuwe mu Egiputa Uwiteka yebigambo nkyabijjo naye bwekatambula wakayiya mu Luganda ne bakakyusa mu Lunyarwanda ne bakakyusa mu Lunyarwanda bwetutyo bwe twatambula ndoza okumala emyaka ng'ebiri nga njiya mu Luganda ne bateeka mu Lunyarwanda nga ino bwenjiga Olunyarwanda oluvannyuma lw'emyaka 2 nali maze okuyiga Olunyarwanda olumala ng'osobola n'oyiiya oluyimba olwo ne ntandika okuyiiya mu Lunyarwanda kati era tudde ku eyo ennyimba ze wasookerako oluyimba ki olulala lw'oyinza otugamba nga ddyo kati abantu balumanyi kandabe ku audio eyo sirowooza nti kuliko zonna tekuli lwe mumanyi wabula tuteekateeka buteesiteesi kuzikomyawo
tuzikole tukuzikole bujja tuzikole ne video. Kati waliwo akayimba ka ebbaluwa. Ebbaluwa gwe muwandiisi. Inyabo. Oli muyimbi olinayo akayimba, olinayo obuyimba obubwo nga Ssozi Joram nga Ambassadors of Christ. Tuweeyo akayimba kamu nsaba okatuyimbiremu ate era otubuulire na lwaki wakayiiya. Muyimba onkute ambush kubanga maze ebbanga nga siyita mu buyimba obwo muyimba bwange obwo maze ebbanga nga siyimba. Kati bwe mba njagala okuleeta oyimbe mu konsati yonna yonna tuba tugenda kukola tutya? Nyinza obutakkiriza. Naye nga Ssozi Joram yakyayimbanga nga ye nga tayimbidde mu Ambassadors. Ayimba naye bwe mbanga ng'ebbanga lino bwe mmaze nga sikola rehearsals mpita nyinza obutajja naye waliwo akayimba kali mu Luswayiri bakayita ngambo ya muto kati awo tuyigemu ne ku Luswayiri. Ngambo kitegeeza emitala, muto omugga, ngambo ya muto emitala w'omugga. Ke kamu ku buyimba bwe nsobola okuyimba amangu ne bwe mba nga sikoze nnyo practice nsobola okukayimbamu naye era ebimu nsobola omanyi okuyimba kuno si kwangu. Buli bw'obeera nga tokoze practice tekigwana kwepampalika osobola okuwugira naye kule ngambo ya mto mambo ni sawa sawa, ngambo ya mto mambo ni sawa sawa, ngambo ya matatizo mambo ni barabara, ngambo ya matatizo mambo ni sawa sawa. Kakati Ambassadors of Christ yagenda negwa mu Kyekambo embeera awo yali nnyonyi. Yali mmotoka bwe mwafuna akabenje abamu ku bayimbi mu kwaya eyo ne bakosebwa, abamu ndowooza kuliko n'abaafa. Twafiirwa abantu 3. Tusaba tunyonyolako byali bitya? Kiina akakwate nakiri kye nasoose okugamba nti ebimu ku byansoomooza nga ntuuse e Rwanda gwe mukono oguvugirwako ku kkubo. Kaakati twali mu nsi ya Tanzania. Walimu? Nali wamu n'ekwaya. Nga tuva Dar es Salaam tukomewo e Kigali tulina obuweereza bwe twali twagendako. Tanzania eyo nsi nnene nnyo nti ebiseera ebisinga omuntu bw'abanga avuga ng'aliko gy'alaga awalirizibwa okuvuga sipiidi nnene kubanga bw'atakola ekyo alituuka ddi gy'alaga. Kainaffe mu kudda nga tuve Dar es Salaam tukomewo e Kigali twali tuvuga tutuuka we tulina okusula kubanga olugendo luba lwa nnaku 2 kuva Dar es Salaam kutuuka e Kigali tutuuke we tulina okusula we bayita Kahama ate bukye ku makya tweyongereyo naye driver waffe yali akooye kubanga twali twakedde essaawa nga 10 okuva Dar es Salaam ate nga kaakati zino ziweze essaawa 2 ez'ekiro era naye tetunnatuuka nga tubuzaayo kilomita nga 2 okutuuka we tulina okusula nga mu makkati g'olugendo. Kati nga akooye kati nga ayagala avuge speed tutuuke we tulina okuwummulira awummule. Kati olw'okuba nti yali ffe e Kigali yali amanyidde kuvugira ku mukono ogwa ddyo ekyo kimu. Ekyokubiri ng'emmotoka gy'avuga ya steeringi kkono kubanga obeera nga muvugira ku mukono gwa ddyo emmotoka zammwe ziba za steeringi kkono ate mwe abavugira ku mukono ogwa kkono emmotoka zammwe ziba za steeringi ddyo. Kati bw'abanga bwe twali eri ng'avugira ku mukono gwa kkono naye nga ne siiti ye nga driver eri ku mukono gwa kkono
kitegeeza nti tatudde mu luguudo ebiseera bino manya mu kuvuga steering bagikola nti driver alina kutuula mu luguudo bw'abeera ng'avugira ku kkono motoka ya steering ddyo kitegeeza nti aba atudde mu luguudo byonna ebiva emaaso abeera abiraba naye ono motoka ya steering kkono era atudde ku kkono kitegeeza nti singa wabaawo emmotoka emuli mu maaso wali ebiri mu maaso eri maaso waayo tasobola kubiraba kubanga ali bbali wa luguudo era bwe kityo bwe kyali nti bwe twajja waliwo akaserengeto ketuserengeta naye ng'oluva mu kaserengeta ako ate otandikirawo okulinnya akatunnumba kakati bwe twava mu kaserengeta atandika okulinnya akatunnumba bw'ati amataala bwe yakuba amataala waggulu bw'ati mu kwekanga mu distance ntono nnyo nga waliwo ekimotoka ekyafiiridde ku kkubo naye nga kyafiiridde na mu kkubo siigambe ku kkubo naye nga kyasigadde mu kkubo kati akyekanga agenda okukiyingira yali alina okukiviira ayingire mu kkubo akiyise naye jjukira nkugambye nti ayingira mu kkubo ali eri ku sayidi ndala alina kumala kuggwaayo alyoka alabe wali waagenda okuyingira mu kkubo kati mu process eyo okuyingira aggweeyo mu kkubo nga semitrailer ejja kakati omuntu oli wa semitrailer yafuba nnyo okututaasa kubanga twali mu kkoolye mwennyini yali asobola okutukuba head on naye yafuba nnyo neyenyiga ku sayidi eri kyokka ate nga talina kumalayo kubanga ate eri gye yeeyongera waliyo olukonko kakati oyo yatukuba sayidi emu eyo n'agikuba okuva mu maaso paka emabega emmotoka yaffe yali ya costa omuntu eyali atudde mu maaso wali ku katebe ak'omu maaso mu costa akatebe ak'omusaabaze oyo n'afiirawo yali amutudde emabega ku katebe akaddako n'amenyeko omukono ye mukyalo oyo ow'omukono gwe mulaba oyo ow'omukono bwe guti kati ate yali atudde ku katebe akaddako emabega w'omukyala naye n'afa ye mulenzi gwe bayita manzi oyo naye yafiirawo kaakati ate omuwala yali atudde emabega wa manzi oyo era naye n'amenyeko omukono ate gattale era naye eyafa naye yali atudde emabega w'ono omuwala yamenye kwe kugamba nti yagenda etta omuntu n'erekawo omu ku layini omu n'afa neebuuka n'afa ono n'emukutula oli n'afa bwe kityo bwe kyali ndowooza osobola okulaba awo embeera embeera yali nzibu nnyo awantu we twafunira akabenje waali kifo kiringa kya ddungulungu mu kitundu bakiyita Shinyanga awo wabeerawo ekyererezo ekyeddungulungu naye abantu bajja ne bagezaako okututaasa okutuyamba naye nga tebalina kyakkola ekikwewuunyisa nti awantu awo we twali network ku masimu nevaako netugezaako okukuba amasimu naye by chance nga nali ngezaako okukuba essimu ya chairman waffe ekigali by chance nenjikuba neeyitamu omulundi ogwo nemubuulira tufunye akabenje bannaffe bafudde era essimu ne zivaako naye ng'amaze okukitegeera kaakati ate ye olwo ye yakubira ab'ekahama waliwo twali tugenda okusula n'abaga nti abantu bemubadde mulinzi abajja bafunye akabenje mugende mulabe eruddawo we bali kati abaali ekahama ne bavuga emmotoka ne bajja kilomita 2 okuva awo ne batutuukako era kiyamaani ekigali ate yakubira omuntu ali Dar es Salaam omuntu yali Dar es Salaam n'akubira Regional Police Commander w'e Shinyanga nti waliwo abantu baffe bafunye awo akabenje mulabe kiki ekiriwo ne bajja ne batutuukako mangu anyway n'emmotoka ez'abantu ba bulijjo zaali zimaze okujja nga bataddemu bano abamenyese ne gatale teyafiirawo nga naye bamutaddemu bamutwale oyo yafiira mu kkubo nga bagenda okutuuka mu ddwaliro Kigali ne bakola ekisoboka kyonna amawulire bwe gaabuna eggwanga lyonna gavumenti
ne era kiba kiragiro kya president n'alagira nti mukole ekisoboka, n'alagira ennyonyi Air Force kati musala amagezi kiki kye musobola okukola. Air Force y'e Kigali ne basalawo nti bagenda kuweereza ennyonyi 2 helicopter ekiro ekyo zituuke ku kifo balabe bajje abalamu n'abalwadde naye n'abafu. Naye olw'ebyokwerinda oflying okuva mu nsi ogenda ewalala ate magye ate kiro Tanzania negamba nedda tekijja kusoboka. Magye kiro nedda tomanya kiddako. Kati ekiro ne batajja naye ne baweereza za ambulance ku ttaka ekiro ekyo ne zitandikwa nizo ne zijja era ku makya ssaawa nga 2 ambulance ne ziba nga zitutuuseeko wali we twali zaasula zitambula ne zisobola okulaba embeera yonna bweri. abalamu ne tufuna emmotoka ne tubateekako ne bajja. Kaakati emirambo gyo ne gigenda mu ambulance paka ku booda ey'e Rwanda. Okuva ku booda ne tugifunye emmotoka endala ne zigitwala e Kigali. Abalwadde abaali basigadde mu malwaliro bano abamenyeka bano emisana helicopter yajja kubanga era okusooka baali bagambye 2 naye era ebyokwerinda bwe bwakya ku makya Tanzania negana tubijjuludde muleete ennyonyi emu temujja kuleeta nnyonyi 2 ne batwala ennyonyi emu bano abamenyeka ne babateekamu paka Kigali. Gavumenti ya Rwanda tugyebaza nnyo. Ndoza kintu ekyo tekyali kya bulijjo tekyali kya bulijjo bw'otunula mu mbeera setting y'amawanga gaffe nga bwe gali kyali kikolwa ekitali kya bulijjo bwe bityo bwe byatambula. After muyinza okuba nga mwasooka ne musiriikiriramu kaawo oba ne wayitawo omwaka olw'emyezi muyimba muyinza okuba lwe mwakompozinga ku ebyo ebyabatuukako bye tuyinza ossembayo nalwo. Tewayita na myezi Mukama yatunyweza mangu kubanga twatula ne tugamba nti ebibaddewo so what byabadde bisoboka okubeera nti si byebyo wabula kyabadde kisoboka okubeera nti ffenna tuweddewo. Lwaki tetwaweddewo? Obutaggwawo kiina kye kisongako. Kigamba nti enkonge etukubye naye tetugudde wansi, tulina okugenda mu maaso. Kaakati mu mbange eryokugenda mu maaso n'okwezaamu amaanyi n'okwenyweza wetwayiiza oluyimba olugamba nti tuli bapya. Tuli bapya mwaluyiya nga gurupu oba Mwami Ssozi? Nze naluyiya ku lwa gurupu. Tuli bapya. Ebyobulumi ebikaabya bwe bitulumba tuba bubi ne tulumwa obuyinike bubaawo amaziga ne tukaaba naye Mukama sangudde amaziga atuzizaamu amaanyi tuli bapya tugenda mu maaso Mukama yakulembedde. Kaba obusembayo mu kitundu kino ekisooka balindirira ekitundu ekyokubiri. Abaka bange obusembayo ngambe ntya oba tubuwe ku bayimbi n'abo abayagala okuyimba kuno. Twogere ku abo. Obubaka bwange bugamba bwe buti nti bukubiriza abayimbi. Mirundi mingi otulaba abayimbi nga bazze gurupu esituse etandise. Omanyi gurupu kati bwesituka mu buweereza bwetyo abantu bakwata obwesige bwabwe ne bagibuteekamu. Abagisabira ne by the way
abantu bangi babeera basabira bannaabwe nga tebamanyi. Waliwo abantu bangi abakusabira, waliwo abantu bangi abasabira omulabi waffe, waliwo abantu bangi abansabira ng'abantu abo tewalibaawo olunaku na lumu lwe tulisisinkana mu bulamu buno obw'ensi eno. Naye bakulaba ng'oweereza puroguraamu eno, omuntu ali eyo n'agamba kamera n'akusabira, mu bantu basabira naawe n'obeeramu. Balaba Ssozi ng'ali mu buweereza obw'enjiri ne bafukamira ne bamusabira. So nga tusobola n'okuva mu nsi eno nga abantu abo tetulabaganyeeko nabo. Kati gurupu bw'esituka okujja mu buweereza, abantu ab'engeri eyo babeerawo. Abantu bangi bagiteekamu obwesige, bagiteeka ku mwoyo. Kaakati disappointment kyenjagala okubiriza abantu abajja mu buweereza buno nti bwe muba musazeewo okujja mujje nga muzze okuweereza, si kuyimbayimbamu, si tuyimbemu tulikodinge ennyimba oba tufunemu, kubanga ebyokufunamu birina we bikoma. Ebyafaayo by'ebyokufunamu tubirabyeko, ebirina gye birina we bikoma, birina n'ebibala byabyo. Naye jangu ng'ozze mu buweereza ate ng'ozze kubeerawo, Mukama tasobola kukuggyako mukono gwe. Tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero, kibadde ekitundu kyaffe ekisooka era nga njagala okutegeeza nti tubadde n'omwami Ssozi Joram, muwandiisi, muyimbi, producer, ate nga njagala okujjukiza nti yayimbira mu Ambassadors of Christ okuva e Rwanda. Kwaya nnyingi zayimbiddemu ng'oggyeko Ambassadors of Christ. Kamba siibulire wano, mbadde Ndagiro Esther, ku kamera kubaddeko Edu.